Pastor Kayanja atutte Pastor Kigganda mu court for defamation. But for KTV, nekulwa KTV, its management, abajidukanya omukyalo yo munnamawulire, yesterday we open up a case against them. Twabaguddeko omusango. Bannange abooluganda, recordings Akatambi kano amanya gange nze Jingo Dennis oluvannyuma lw'okuliibwa ebisiyaga era ng'omuntu eyabintuusaako ali omu yekka Pastor Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral e Rubaga. Nkuleetedde abazze bakaaba nti pasita yabasiyaga akatambi ako koli mu kubanga olaba akamyaka gyerigi 12 era nga oyo mu early 2000s agambibwa okuba nti be baasooka okusiyagibwa omukulu okusinziira ku bitambula gwe wamulowooza omukulu bamukonjera omukulu naye muleese ng'agamba nti abadde avuga ekintu kino ye bagenda kubanga bamuteekako akannyogoga bamuteeke mu katu abitebye nkusapolekinge ombulire mu comment section oyo y'omu ku baasookera ddala kati emisango egyazanyibwa mu kooti ate wano we tuli olunaku olwale yankaka era yakozesa nalumizibwa nnyo nemaliriza nga nlumiziddwa nnyo nti njagala buyambi mulwadde wano wenjogerera. Pastor Kayanja okusiba Pastor Kigganda lwakumukongeranga nti musiyazi awedde emirimu mawulire ge tulinawo agakagwawo galaga nti omusumba wa Miracle Center Cathedral Kayanja nga ono kuvira ddala myaka gya 19 aze ateekebwako ekigambo ekinene nti musiyazi kungwe era ono agamba nti abadde asinga okusukuma emboozi eno ye musumba munne ate ayitibwa Pastor Kigganda era ng'ono agamba nti bamuwaabidde defamation ono okwonona erinnya lya Kayanja gwe gubadde omulimu nkusaba nno osooka lakinge wamma gwe olowooza omwami ono asobola okubanga ebeddala si musiyazi kubanga obutambi njagala kuddira omu ku butambi bwasookera ddala okuvaayo nga ono ye agamba nti baatandika okumusiyaga eri mu myaka gya 2000 nga gitandika bino nno byakakati akatambi akazanyibwa mu kooti wiiki ewedde akatambi ako akalaga nti ono era still Pastor Kayanja kigambibwa imbu era mbu yasiyaga ate bino bya myaka gya 2017 awo obutambi obwo Pastor Robert Kayanja agambye era muyina maasawo nti bino bibadde nga bifu era agamba nti obutambi obwo bwagattibwa sibe byali mu kooti era ono agamba nti KTV ne agikulira omukulu ayitibwa Kigganda bakwera ennemba n'emisango kasooka kulaga omu kutambi bwasooka okuvaayo nga bulaga nti Kayanja ono wamma gwe aliira ddala ate emabega w'abasajja banne kasooka nkweko katini ku Kayanja nkuwe omuvuka omu ku basooka ddala okumulumiza nti yamusiyaga ekintu ekyennaku kituufu si kituufu gwagenda otubulira ngo mazowulire nze siri mu kooti. You can't do this. Tosobola kikola ekyo. This is evil. Ekyo kikyamu. The enemy can come and fight you. Omulaba asobola okujja okulwanyisa. But God is ready to fight for you. Ne Katonda yeetegese okulwanirira. Amututte mu kooti luno nno kati lulanda tijjukira juzi wano mu kooti bwe yavuddeyo ayina statement ze yakoze n'agamba ku luno tagenda kusirika agenda kuba mukambwe nnyo nga mukambwe nnyo yankaka era yakozesa mwaka gwa 2021 nalokoka era nga nalokolekera ku kanisa eya Miracle Center mu Riot Conference bwe namala okulokoka nenjoyininga kwaya eyitibwa Youth Worship Team ne tubeera omwo nga tuyimba nga tuzina okumala emyaka ena gyo tewalimu buzibu bwonna saalabayo obuzibu mu Youth Worship Team nga yali ekulemberwa kupa era yakyagikulembera nakati saafunayo obuzibu naye obuzibu mbufuna oluvannyuma lwa muzeeyi Pastor Robert Kayanja okumpita n'antwala mu ofiisi n'ampa obuvunaanyizibwa obw'okukulira abakozi bonna obw'okulira abakozi abalongoose ekkanisa nga nze mukama waabwe nga nze manager nze mbasasula nze mbawa emirimu nasanyuka nnyo nga ndaba mukama nyimusizza eddaala era wayita ekiseera kitono naddamu nampa obuvunaanyizibwa obulala obw'okkulira era ewakaawe
abalongoosaayo. Nasanyuka nnyo nga ndaba Mukama nenyisiza eddaala, naye wabula kye sitaamanya nti eno ate nali nyingiridde ekikolwa oba territories ez'okunkozesa ebintu ebikyamu okundi ebisiyaga. Olunaku lwali lumu mba ndi ewaka nongoosa mu kisenge kye nga nze ekirongoosaamu n'abalala, naye nga nze nongoosa mu kisenge kye. Mba ndi awo ng'ajja ng'atandika okunkwatirira nga saasooka kitegeera nga olulaba nga nkiisinga. Neebuzaabuzaamu awo okisooka omutya, amazima naŋŋamba nti njagala kukozesa, njagala kulya bisiyaga. Saakisanyukira nengezaako okwebuzaabuza, wabula yankaka era yankozesa. Naye nabulwa ekyokukola, nabulwa okugamba okukigamba, nenkisirikira nentandika kukisabira. Amanyi kigweredde awo, wabula omulundi ogwokubiri mba ngenze mu ofiisi okufuna omusaala, era nankozesa ekintu kyekimu nti agasooka otunule ku mmenza, era nankozesa nandya ebisiyaga omulundi ogwokubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. I told the people natandise nagambye abantu that all these TikTok blogging, byonna ebigenda mu maaso ku you've been TikTok hearing about Pastor byemubadde Kayanja. muwulira ku musumba Kayanja, It started with that recording byatandikira ku katambi kali of the TV called KTV. okuva ku TV gye bayita Kingdom TV That's Kingdom TV of Bishop Kigganda. eya Bishop Kiganda. There was a lady, Waliwo omukyala she would not show her face, munnamawulire nga talaga feesi ye. but last Monday they revealed her in court. Mande ewedde baamulaze mu kooti. She spoke things which were not in court. Ebigambo bye yayogera In mu other words, kooti she lied ekitegeeza yalimba, to the whole country. yalimba eggwanga mu katambi ako. So innocent people started blogging things. Abatamanyi kituufu ne batandika obisaasaanya. And so I told the people here at the beginning of the service Nagambye abantu nga saavisi netandika, that why will you do that? lwaki wandikoze ekintu bwe kityo? Then they lie, Pastor Kayanja is in court. I'm not in Ne court. balimba nti omusumba Kayanja ali mu kooti. Siri mu kooti, They're the one in court. be bali mu kooti. And the case is not about Pastor Kayanja. Omusango tekuli ku musumba Kayanja. No. Nedda, Pastor Kayanja is not dragging them there. Musumba It's Kayanja the state. si yabatwala mu kooti, wabula eggwanga. It's Uganda versus them. Uganda ye bavunaana. But they want to twist things. Ne baagala kyusakyusa bintu, He killed a person, nti yatta omuntu buried him on the farm. n'amuziika ku faamu, Semanyi what. nti ate bino nabiri. Pornographic material from Pastor Ebifaananyi Kayanja sending them to ebyobuseeko people. ng'abisindikira abantu. But the witness, Naye their omujulizi, expert, omukugu waabwe, the court said this did not happen. kooti yagambye ebyo And there's tebyali. no pornographic material from my phone to them. Teri bifaananyi bya buseeko kuva wa musumba Kayanja okugenda ku masimu gaabwe. That's what the court had. Kooti kye yawulidde. So I had to clear the air. Mbadde neetaaga obbabuulira ekituufu, So let your heart not be troubled. omutima gwo guleme kusumbuyibwa. The case has reached a stage of them defending themselves. Omusango gutuuse ku ddala nga balina okwewuzaako. The court found them, they have a case to answer. Kooti yabazuula nga balina omusango ogw'okwewuzaako. But KTV Ne Kingdom of TV Bishop Kigganda, eya Bishop Kiganda, why? lwaki bandikoze bwe batyo? Hi, a woman called Annette, Ne bapangisa omukazi gwe bayita Annette, and she speaks n'ayogera without showing her face. nga talaga feesi ye.
The good thing is most people have now understood the truth. Ekirungi kati abasinga bategedde amazima. And I thank those who are coming up to apologize. Neebaza abavuddeyo okwetonda. God is ready to fight for you. Katonda yeetegese And he will fight for you. era ajja kulwanirira. Anti lawyer yatuuse n'agamba ate bye baatadde ku media baabijjeewa nti baakwata ebintu ne babiteekamu amaloboozi agataali byebyo. Kaakati mukwano TV Kigganda eyo baba bagiyita Kingdom bagikubye mu mbuga y'amateeka of course n'ennyiniyo for defamation. Pastor Kayanja gwe mukwano alina abagoberezi. Webinaggwera bino mukwano onampulirira buli musumba. Kakati endiga buli omu atuule ku saidi ye nga temwesindika buli omu atuule eno ne mu comment section mwerageemuko naye. A very good morning to whoever is watching me today, and a very good whatever to whoever is also watching me. So guys, kasodde gwobadde okimanyi mbu nno eddoboozi eryawulikikanga amawulire agaabukedde oba ssanyuka nga litutegeeza ebyali mu kooti ya Pastor Kayanja mbu nno lyalifu. Gwobadde okimanyi mbu nno omulamuzi ow'omu kooti yagambye mbu nno none of that is true on what transpired in his court. Gwobadde okimanyi mbu nno expert wa poliisi yadinayinze ever saying what is in that audio. Gwobadde okimanyi mbu nno abalenzi abo they refused to swear under oath. Apparently, that dobozi that sounded like a news story of what transpired in court was fabricated by other pastors, apparently Pastor Senyonga, Pastor Kigganda, Pastor Serwada, and all those other pastors that are at war with Pastor Kayanja, and fed to the public. Bamikwano omumwa gugenda tusuula wabi. Tugenda kwegalamiza ffenna abaasakanya kweryo eggulire tugalamire wansi batukube emiggo twekube emiggo kubanga imagine all of us fell for that lie. Naye nga nandyagadde ttiimu ya Pastor Kayanja n'abantu abalala muvengayo mutegeeze abantu when wrong information is out there, come and clear air, because it has taken you so many days before telling us exactly what transpired. Not good at all. N'olw'ensonga eyo ife abasaakanyiza ku ggulire eryo nga nange muntwalidde, on their behalf I am sorry and ashamed of myself.